n'ojja n'omuva eno bw'ati ate n'omusala n'odda eno mu maaso obuvunaanyizibwa bukulu nnyo ng'oli ku kkuba okwo kale Ssebugwa bamututtewa likasubi twongere ku ngeri y'okukendeeza kuba abantu bayinza okutta bannaabwe tugenzaako ty okufe kennyini okulaba population yeno ate tetupaalako Ssebugwa otyo ku bantu bawe Kasubi tulabe endowooza yaabwe sayima ekigambo ku maintaininga kivuddewa buterevu Sulaiman Ssebugwa nkuweereza buterevu nga nsinzira ano ku masaŋŋanzira g'e Kawala liri lyekkubo eryambuka e Kazo liri lyelidda Nabweru lino lyolaba nkubye omugongo lyeriva e Kasubi ate liri lyeriva e Bwayise kakati nno ekituleese eno kwe kuba nti olunaku olwaleero lwe lunaku olwa World Population Day oba kyoyinza okugamba nti olunaku olw'okuza omuwendo gw'abantu mu nsi yonna ebintu bingi nnyo ebize bituukawo mu mawanga ag'enjawulo mwe tulabidde nga ne Uganda oba oliawo omuwendo gw'abantu abagirimu gweyongedde okuba nga ate munnange gulinnya naye ate yadde gulinnya ojja kwesanga nga ebyenfuna byo n'ebintu ebirala tebiseguse era bisigadde nga ebiri ekindeese e Kawala okuba nga ate munnange enfuna endowooza z'abantu musumula twekye naye nnyongera okugamba nti piki ya UG Boss ye piki empangazi egenda okuba nga ate munnaye okumalira ebizibu by'ogwe munnange ali ayagala okuba nga ate otandikawo bizinesi kwate emitwalo 5 gwagenda ovuga boda abakwemirira babiri ogye n'akafaananyiko n'endagamuntu osobola nga tewewangulira piki eno gwayagala okuba nga otambulirako byamasaali nga nze kwate emitwalo 7 abakwemirira babiri ndagamuntu osobola okuba nga ate munnange weewangulira piki eyo muzee wasizo otya Ssebo bulungi Ssebo wasizo otya Ssebo bulungi gwani amanyago nze Ivan Ssebuufu Ivan mukulu oli ku buterevu ku BBS Refina Ssebo omulamu oguli mu ddiro olunaku olwaleero gwe gw'abantu okubeera nga abangi mu ggwanga Ssebo ekintu kino kikosa kitya eggwanga kubeera nti abantu bangi nnyo ekintu kiyinza okukosa olw'embeera olw'obutateekateekera bantu obwavu ebyobulamu endya embi ensula embi ebyo byonna bikakata gavumenti otutegekera okulwanyisa okuteeketeekera abantu abangi ebbula ly'emirimu byonna bigwawo olowooza kiva ku ki omuwendo guno okulinnya ennyo kuzaala nnyo okyogedde teweesiseemu olina bameka nze nina abaana 4 lwaki abantu bazaala nnyo bwavu lindako bwavu ate ne bazaala omwavu azaala nnyo kuba budde abaana buwanvu obubeera n'omukazi sekolindeko omwavu abaana ki azaala nnyo kuba budde abeera na bungi bwaba n'omukazi mbu abagagga tebalina budde abagagga babeera n'ebibamalawo naye omwavu abeera n'obudde bungi oddayo mangu tolina bikubuzaabuza kiro ogwe kiki ekiyinza okukolebwa okulaba nga oba oliawo embeera eno ekkakkanyizibwako ekiyinza okukolebwa okukakkanya ku bungi bw'abantu okulaba nga at least turegulatinga noba nga abantu omuwendo tegulinnya nnyo bantu baagala ssomesebwa ku nzaala abantu gye tuzaalamu tuzaala nnyo ate nga ebyenfuna bibi emirimu mitono omuntu ofuna kitono ate kwega ofuna kitono ate ng'ebyetaago by'oyina n'essente z'ofunye tezikumala namukwano gwange eyo yagamba mbu ye buli kaana kazaala kajja na mukisa gwako enkola yali yabajjajjaffe yadiibizibwa dda yaggwawo ebyo by'omwana nti yajja na mukisa gwe omwana gw'olina omuteekateekera Ssebo kati ensi weetuuse kitegeerekeka kampune ku mukulu ono tulabe nga ate naye atwogera naye nga tanaba kufuna musaabaze baba wasuza otya oli buterevu ku BBS Refina era abeeka bakulaba wali kuba nkimanyi balaba terefina nga nesimye basinkana mbawulira buwulizi bulijjo otulabye kati tuze mu kitundu kyo ekiri mu ddiiro omuwendo gw'abantu mungi nnyo mu ggwanga olowooza kiviidde ku kyo omuwendo gw'abantu okulinnya bwavu lwaki bwavu anti abavu bazaala nnyo iwakubire okukiŋŋamba lwaki abavu bazaala nnyo buli bwolemerwa by'olina okukola mu budde bw'olina obbikoleramu olowooza kudda waka kati ekivaamu ekyo okubeera na mukazi kyogera towulirangako omugagga ng'alina abaana bangi bwe tolabangako abagagga bangi nga balina abaana batali baabwe mu maka gaabwe obudde babumala nnyo mirimu lindako ng'omugagga alina abaana bangi abamusiba be omugagga asobola okuba n'abaana nga 6 ng'omuyi owuwe kyogera ne mukyala w'omugagga bamwavu
anti kati taba mwavu naye aba yeetaagisa ebyobwegassi. Kati omugagga obudde bw'amala ng'ali ku mirimu ate omukazi aba kubi yeetaaga najja afuna omwavu nga yagenda osobola obbikola ekivaamu mwana. Nina mukwano gwange ali munda eyo mu studio ye Saimo ate musajja mugagga alina abaana. Abeere nabo babe kuba omukazi yabamuwa. Kankuleko ogenda okole muganda wange embeera y'obwetyo weekyali kangezeeko okufuna ate ku baami bano abatudde eruuyi eno. Wasuze otya baba? Asuze ekirina. Ngenda mutuukako. Oli otya? Omuwendo gw'abantu mungi mu ggwanga lwaki gulinnya nnyo? Economy. Eba economy. Kikyotegeeza economy. Economy andi abantu bonna baavula nsonga bajja mu kigo bafuna ki? Bafuna akawogo. Omwavu kitegeeza abaana? Obimanyi naawe kiba kiriya. Ajja tiwasuze otya? Bangambye gwe ssentebe w'ekyalo kino. Wakyalo wa stage? Wa stage se. Gwani amanyago? Sendawula Lawrence. Mukulu Sendawula Lawrence. Ki ekiyinza okukolebwa okulaba nga omuwendo gw'abantu ogulinnya gukakkanyizibwako? Omuwendo gw'abantu ogulinnya gukakkanyizibwako. Enkola y'ekizaala ggumba yeetaaga okuba nga ekolebwako. Kyekireese n'okuba nti tetulina mirimu tuddeeko eyo ne tudda mu kwebaka obimanyi ebiva mu kwebaka kuba kuzaala. Sibimanyi. Kuba kuzaala baana. Nakola tutya okulaba nga embeera ekakkanamu? Embeera ekakkanamu. N'obutasoma nayo kati bweyongedde bungi mu ggwanga lyaffe Uganda. Omuntu alowooza okuzaala ennyo kwekola ki? Okubeerawo so tweyongeremu. Nina gwe nkigambye awo nina mukwano gwange ebyaddala ye agamba buli kana kajja n'omukisa gwako. Byali byadda byali byabajjajjaffe bali naye essaawa eno omutwe guba mwereere. Buli mwana ne riziki buli mwana ne riziki. Ebyo byali byadda. Edda bajjajjaffe balinanga amataka kati tuli ku fuuti 2.7. Kati omuntu ali eyo kale tukkirize ng'embeera y'ebyenfuna si nnungi ye agenda kukola atya okulaba nga atist aregulatingamu aleme kuzaala nnyo. Aregulatinga aleme kuzaala nnyo. Eggwanga lino lirina abasawo bangi bagende nga basomesa abantu ku nkola y'ekizaala ggumba. N'omuntu naye asobola okulaba ki kyasobola okwesobola kyosobola olabirira kyoba okola ki kyoba ozaala. Wama gwe towulirangayo mugagga nga mugagga ddala naye ng'alina abaana bangi. Nali mulabyeko naye aba mugagga era aba basobola. Omuwendo gw'abantu bwe guba gwa kulinnya zaala abaana bo naye ng'omanyi olina abalabirira. Ng'obasobola tewali buzibu naye bwe tobasobola waliwo ababazaala abantu babayambeko. Andi bwe kyenkugambye ekyo ekyali ekyedda yabazaalanga n'asindika ewa muganda we Egindi n'asindikako eggomba n'asindikako ekabulasoke bamulabirireko naye kati buli omu afana ki nakike. Nze nakulira waffe muzee wange mukulu Tomusange Mansulu ng'ebyo tabikkiriza era omwana owo akulira waka. Ababo baliwa? Mbalina nina 2 bokka. Kale webale nnyo. Segomala kuwongolako kola ki? Embeera mbi nabo 2 bammenya ate nyongereko sabo nzaale 8 n'abaliisa. Obeerawo otya nabo? 2 basobola. Akapite nga basobola 2 ne maama waabwe. Naye tukatusabira omukisa oyongereko. Tuki taata? Bw'oba ononnyamba tewali buzibu mukama. BBS Certified naako kyali nze Sulaiman Savugwawo ne Robert Kalemerawo okutusaako ebifaananyi. Saimo sijja kwongerako nkimanyi byagala okwogera bingi nawe etandikirawo. Omwami yasembyeyo njagadde nnyo endowooza ye. Omanyi abantu bagenda ne beera ku bulimu bwabwe ne tubazalawireyo but he has stated the points very clearly. Obutasoma obutubanga tetukola tuli idle ate ye amanyi kyayagala. Ye taliiko ebyo nti ndi musajja nze nnina okuzaala abaana bange 2 era basobola. Tofaayo ojja baweerera ojja bazaala oleme baweerera bagende babatte era bajje bakuliira ebijanja byo nga wakabikungula. I know ate era kirumegwe so tweddeko twekubemu ttooki ki kyosobola kyoba okola mulekerawo endowooza mbu buli mwana ne riziki ye eyaawa. Sumulula twecce tuwe endowoozayo ku mulamwa guno essaawa eno mu puroguramu Sumulula twecce ewagiddwa